Butambala ina secondary ente tulinayo secondary abaana bonna abasoma e Butambala bava ino mu Mawokota katu tuyambiddwa abakyala ab'embuto bonna bava eno bazaalira eno tebakyazaala katumaze ebbanga tetukyana okufunyisa abakazi baffe embuto ate banaayitawo okugenda okuzaala tetukyasobola ate anaazaalirawa ne piki bazibbira wano bakakodyo kaaba bennyini betwalonda be batubbira pikipiki nga basalawo kubomola wano babbira wano ebintu byaffe kati ye embeera gye tuyitamu maze wano ennaku nga nkeerawo obukeezi olusunsula nawo nsitula abaana okuva eno mpaka eno nga mbalinda wano abasoma naye tetuyambiddwa olw'abakulembeze abeefuula be balonda naye nga tebakola guno omwala tugwogedde okumala emyezi 8 tegukolebwa tunyululayo bunyuluzi bantu nga tuzigenda emirimu gyafa olw'omwala tetugenda kuva wano mpaka ng'ekkubo lino likoleddwa tetugenda kuvaawo mpaka ekkubo nga likoleddwa waliwo ekkubo ddala lisobola kuba kujja muntu w'e Mawokota nga limutuuse eno okujjako lino ekkubo eddala lisobola okumutuusa ng'ayise eri lyekame waliwo wakati wa mayiro 8 ku 12 kakitegeeza omuntu n'oba alina mulwadde ng'ali bubi tosobola kumuyisa eri wala nga wano wali ekkubo ery'okumpi. Ddwaliro ki ery'okumpi lye mukozesamu abantu b'eno? Ffe tukozesa Gombe, tukozesa Nampiki, lino ekkubo lye tukozesa eddwaliro tukozesa agatuli okumpi ku Butambala ne Mawokota nenze nkakasa tebalisobola ebbanga lyonna buli mwaka lino ekkubo libalifa ffe balitugatteko tubasaba busabi tetubalagira balitugatteko balituwe Mawokota tebisigadde babitulekere ne buli otujjayo embeera okujja okukola nga batukuba ebikono olwokuba balirirako ssente gye tukolera emirimu gyaffe nze nnima ntangawuuzi tutegeera mukama wange nnima ntangawuuzi naye ne piki yange awo yakuba yingini awo faaza yasalawo ajja atukolera eno ekkubo nga telinaba kutuuka omweyo levo nga lyakatikawo ekigoma kimu ne bamugaana bwe bayita Nambowa yansanga nze mwennyini neetissa abaana nansaasira yampa 10,000 yampa 15,000 kati zikole ki ikizonooneka abaana babonaabonera awo tetukyatambula obalira muno gandika oba nnyambaleko nnyume ogenda tuuka ku kkubo era nga n'okunyuma nga byobadde onyumye era nga tebiriiyo tulina kwambala gambuutusi tulina kwambala mpale kumpi tugenda kutambuliranga mu ppule. Manya Kabonge Asadu former speaker Butambala naye ekiri wano ku Nabugulu obunafu bwa bakulembeze nga Nambowa chairperson we Butambala ne bw'omubuuza nti Butambala ekoma watagimanyi wano Nabugulu tamanyiwe ye yategeera nti wano Mawokota kati tulina kulwana bulwanyi tukole ekkubo lino naye ye Butambala Nambowa amanyi eri ku kkubo amanyi kolansi n'olwekyo tulina kukwatira wamu ng'abantu ng'abatuuze tukole wano ekirala ekinafuyiza wano bye bino ebiyinja bye tuteekamu ng'abantu tukola omulimu ogwa gavumenti ne tuyiwayiwamu ebiyinja singa tetwabiyiwaamu singa ekkubo lino lyakolebwa dda ffe tulina kusula wano ng'abatuuze twekalakaase mu kwekalakaasa okutali kumenya mateeka tuleete abaana baffe n'abaana b'amasomero tubeere wano batumazeewo wiiki paka gavumenti lweneekola ekkubo lino kuba tulina bye tulaba gavumenti ewa omuntu obuwumi bwa ssente omuntu omu naye ng'ebintu nga bino ebitugasa biganye amasomero wano tulina essomero lya siniya erya Kaggulwe ne secondary ya Saidina Abubakari abaana abasinga bava eno Mawokota naye tebalina we bayita abakyala ab'embuto nabo tebalina we bayita abamu bazaalira wano abamu bagwa mu binnya n'olwekyo gavumenti bw'eneeba terwanye kola wano tewali kye tusobola kukola olw'okulwanirira omuntu wa wansi n'omuntu wa bulijjo gavumenti ereka okutunuulira omuntu kalulu kwokka kubanga obululu obuva eno buli bumeka tulina kulwanagana wamu era nze nkubira omulanga abakulembeze buli levo yonna bajje wano tulwanagane twali tufunye omuntu kinnoomu asobola otukolera ekkubo naye baagaana ne bagamba tebalina dikola kubanga balina kye balyamu eri abakulu bakiteeka ku bakulembeze abampigi disitulikiti naye nga wantu wano tuyimiridde wa Butambala tusaba abakulembeze aba disitulikiti ya Butambala muyambe embeera gye tulinda neneyanzeeki kyamazima amanya gange Nakibule Farida mwanyi kansala omuluka gwa Kibanga tufunye okusomoozebwa kunene nnyo ku mwala guno
embeera y'omwala yo ebadde tufukidde akayinja mu bugatu so ebadde nyinza okugamba nti ebadde kateeteredde tenaba kutereera naye tukyalina obuzibu bw'amaanyi abakyala ab'embuto bayita wano ojjukire ne waffe mu kibanga tetulinayo health center yonna abakyala ab'embuto bayita muno n'abalumwa bonna bayita muno nga bagenda okuzaala nga badde eri Butambala tulina health center yonna naye tukalukubeera nga ekkubo lino lyayonoonese kitegeeza nti ekkubo lino bwe liba lyayonoonese omukyala omukyala alumwa ajja kufuna obuzibu wesange n'okwesanga ng'azaalidde mu kkubo kubanga afunye obuzibu obusingawo awo olw'ekkubo n'abaana baffe abasoma tugera mu kwerabikira omwana bw'agenda ku ssomero waba tannadda mu mutima temukoyabaomubebutambo nti oba oli awo omwana yafunye obuzibu ne tusaba bannange mukikwatako mutuyambe tubasabye n'obuwombeefu mutuyambe embeera y'enkubo yeetususseeko tuludde nga tulaajana naye nga tetufuna buyambi nga ssentebe w'enguudo eza Bukujju district ogwange ogwekwengeginga Butambala ngukoze era communication ku kyo weeri era tubadde twewandiikira tubadde twekubira amasimu naye nga baŋŋamba buli kkoota ssente bagenda zidirectingawa so being ntwayingidde kkoota empya njagala bateeka ku nnungu okumakinga sure nti mu wiiki ekizibu kino babeera nga batuuse ku ground kuba twatuuse mu kkoota manyi at least balinako ssente ku bajeti yaabwe kubanga bareleasinze ssente naddala part of the 1 billion eza district mbaagala bajjeko bakole kintu kimu kubanga kiri imagine amasomero nga Kaggulwe gali Butambala ate nga abaana baffe ab'ekiganga gye basomera kindeese ku ssaawa 12 mbeerewo kulaba bayitawo batya naye kinennyamiza nti bayitawo babasitula busituzi abalala ne bagwamu bagenda otuuka ku ssomero nga omwana eyali tuuse nga ali smart atuuka yenna agubaasidde so embeera si nnungi si masomero gokka wabula n'ebyamaguzi waliyo abalimi waliyo abalunzi waliyo ebintu bingi nnyo nnyo amalwaliro bw'oba oyagala okwakisesinga Gombe olina kuyita wano kakati embeera eyo yonna yonna eyaffectinze abantu baffe essaawa eno ndi mu kwengeginga ne disitulikiti y'e Butambala okubanga etwala obuvunaanyizibwa kuba sikiwa nga mu Butambala waliyo oluguudo olwetaaga emergency nga luno so tuzze okumakinga sure nti twengeginga era ttiimu yaabwe eri mu kkubo ejja wano okulaba bwe tukwasaganya ensonga zino naye nga byonna byonna biva ku kubeera nti nga Butambala tetekinze responsibility ate ng'ebbanga ddene tubadde tugirookera naye olw'okuba nti abantu baffe abasinga ab'emawokota be bakozesa oluguudo luno kwe kuba nti maybe tekitutte nga kya kureactingako mangu naye baŋŋambye okuva ku LC5 bajja wano okulaba bwe tukwataganya ensonga eyo ndalukka baana ba Kintu mutuba gumu lwagwa Kibanga nvunaanyizibwa ku muluka gwa Kibanga lwagwa guli mu Mawokota oluguudo luno luva ku ssaza ku mbuga y'essaza ey'e Butambala ne lutuuka Butereevu ku mbuga yaffe ya Mawokota e Butoolo ekkubo tuli kukozesa fenga ab'Amawokota n'aba Butambala wabula okuttattana obutonde bw'ensi bana abakwata tenders mu kugula ebibira bino nga basimba kalitunzi bakoze kyamaanyi ate n'obutafaayo ng'abavunaanyizibwa naddala abakulembeze b'e Butambala tebakitutte nti nsonga kuba tudaaganye n'ekkubo lino emyaka giweze luli ku road map lyali likyali ku Yampigi nga Butambala tennasalwa ku Mpigi bwe yasalwako ne kibeera nti baakeerabira naye twawandiika ne tuwandiikira bekikwatako tebakitwala nga nsonga saawa ya leero twakirondoola nga kiragibwa nti ku road map kadda ku ya Butambala kyokka ezaawalala zifaananako ziri yaddeyaddeko naye olwaffe kyabulabe nnyo eri abayizi baffe abava mu Mawokota eno naddala mu luka gwaffe ogwa Kibanga ogwa Ssaabasajja ogwa Kibanga okudda mu
Butambala kuba secondary waffe teziriyo tezinabaayo nga Muluka tulina primary naye bangi abava mu Muluka nga badda ku masomero ga Butambala bambi abaana bazirana bafunye ebizibu abamu bafunye obubenje n'aba boda zibbibwa tuli beeraliikirivu kubanga mbadde situka nko wano naye mukama wange yankubidde Honorable Kiyaga angamba nti tugende Musa wadde waliwo Butambala naye nga tuyamba abantu baffe kubanga abantu b'Emawokota bayambisa ekkubo eryo tugenda kusomera abaana baffe abalwadde bayitaawo Butambala tena kyamaguzi kyejjayo ensonga lwaki ndowooza amaanyi gabadde matono ne tugamba nti feka tujje tukwatagane n'abatuuze tuteekemu maani power tuteekemu amaanyi nga tukaga ne Father Jude Kyagulanyi abe nga atuyambako asuubizo tuleta excavator tuyambeko tugira amazzi tugayigire gabe nga gatambula omubaka agenda kugula ebigoma tubiteekewo abantu batandike okuba nga batambula tusaba abaganda baffe babakulembeze bannaffe ab'e Butambala bajje tukwatire wamu tutereeze ekkubo lino kubanze siraba nkukubo bbinga lino nze linnemi okuyitamu nga ddala sinange nyinza ndiyitamu ng'amagulu gali eno ndi musajja muwanvu naye ng'amagulu gabuliramu gonna amazzi gasusse obungi ensonga lwaki nsaba abakulembeze bannange tukwete olugero lw'abaganda oluga nti agali awamu ge galuma ennyama tukwatagane tutereeze ekkubo lino gavumenti yo tugiveeko nga twagivaako tugiviireko ddala tulina kyejja tukolera tugenda kusiiba wano olunaku lulamba abantu batugenda bagasula wano olunaku lulamba nga balinda kulaba nti abaana be balina bagenda okuyita kubanga ekkubo liganye okutereera gye buvuddeko twalina omukungu waffe Mutaka Samuna Saarongo Kasawuli yakolanga ekkubo lino okuva ku maini eri n'alitwala mpaka Kammengo watu naye batandika omukuba ekikono nga tebamuganya ddikola nabaganze sinoonya kalulu sina kyennoonya ze nkola kkubo litutwala waffe nga tuli bawamu batandika omuteekako embeera nebamuteekako embeera n'ebiseera ebyo gye buvuddeko yankubira essimu nangamba wayi Nabugulu ali atya nze ntya n'okujjayo ne mugamba Nabugulu yayonooneka nangamba nadde nkoze puroguramu yakujja okukola Nabugulu naye nkyasala amagezi gonna bamugaanyi baŋŋaanye nabadde nkoze ebigoma byange 10 nzije mbiri alire mu Nabugulu mukole netuteekawo embeera netuteekawo embeera ne bali mulemesa naye nga ebbanga lyonna yalinga akola lino ekkubo nga ffe tetukaayana n'abantu tetunoonya bakulembeze tetunoonya biki babyabufuzi ng'ekkubo lyaffe tulyekolera naye ekkubo baali mugaana embeera gye tubeera mu kusoomoozebwa bano bakoze biki bano bakola bitya naye nga ekkubo lyaffe yali alitukolera ebbanga lyonna tetukuze tumanye ekkubo lyaffe yalikola naye tusaba bwebanga bo lyabalema bamukkirize ekkubo lyaffe alikole kyetusinga okwagala nze Kavuma Festo amanyiddwa ng'omutamivu agunywera mu kateeteeyi naye tulina obulumi ku luguudo lwaffe luno lumaze emyaka ndowooza nga 10 teruddaabirizibwa singa tubadde tusobola kubanga abaana bakeera ku makya tebasobola kgenda ku ssomero abamu bajja ne baddayo enkuba buli weetonye ate eno sizoni ya nkuba nekye tubadde twasaba dda disitulikiti y'e Butambala yetuyambako ffe ab'Emawokota luno oluguudo luli ku nsalo eya Butambala ne Mawokota ate lwe lwawula Masaka Road ku Butambala naye kyetusaba bajje batukwasizeeko oba ffe twekolerewo bulungi bwansi twaleeta Faza yatuyambako kufuna excavator eyerula omwalo ogwo ne batulemesa ab'e Butambala kati kyetusaba tugenda kukunga bukunzi bantu tujje n'ebyuma byaffe ffe twekolerewo abaana ffe tebakola bibuuzo kati abaana amazzi nze nagwamu luli kati omwana nga yeetaagwemu ani agaba ekibira kyaffe ani alima ekibira kyaffe okusoma kw'abaana okusoma kw'abaana kugootanje basomera kaggulu basomerako abasanda ku sayidina bali mu bibuuzo abaana tebasoma ani agaba ekibira kyaffe omubaka tulina ye wano tagabanga kibira NFA yekabye ekibira kyaffe wano gamba jayite wano agende asome nga gwe naawe omukulu oyitamu n'ogagwamu kati yagayitemu ate ne yunifoomu olabe ekyo kisoboka nambo wase yaziyisa uya kumulide bamaliriza emyezi 6 nga sente baziyisizza ekibira kitugwako zalagawa ekkubo lino batuyambe tuli bubi nnyo bizinesi zaffe zonooneka amandazi gonooneka
amandazi gonna gonooneka buli kimu tetulina kyetujjayo eno yonna waafa byebyo ssebo mukama wange okusooba mirimu okusooba tusoobera ddala olumu tetukola era olumu tetujjayo kubatabaawo bayambi teri batuyamba tuyisaawo olwo bwe mufuna ababayamba babajjako sente mmeka 35 bandozi z'amandaazi ne bazitwala igenda tubeera mu kubonaabona obonyibonyi buli kaseera amazzi embeera yatuyisibwamu mbi kiri kitya embaawo zaffe tezigenda tubonaabona mu masini bwaffe kunywa amazzi ne tufiirawo emmotoka tezitambula tubyetika ku mutwe tubitwala eri ewala tuyisibwa bubi nnyo tuna obuzibu bw'amaanyi ojjayo omusaabazi tayagala linnya mu mazzi embeera kale kugamba embeera y'amazzi yo yatusukkako emirindo gikyajja eno egitambula gye batutambulako nga mulongo wasiza otya ssebo sooka ne bambulamu engatto bwe bamala okusomoka ate ne banaaba ebigere ewali obuzzi obutonotono ne baddamu ne bayambala sitokisi ne bayambala engatto bajja naate ne bannanga omuntu abonaabonedde mu Uganda yaffe eno ndi mu P6 nsomera ku Musira Junior School nina baganda bange babiri tuyitanako wano tusooka ne tulinda abatusitulirako okujja tumala nusu 5 buli lunaku tutuuka leeti ku ssomero ow'emigaati gigenda kuvunda awo wenyirange ejinja wenyankwatiddaawo neriwagamira agenda musuula ejinja likuseeri ye musajja omumpi yawalula piki agenda kulira mu mwala obuzibu tusazeewo privately one okufuna excavator kugipangisa n'okugigulira amafuta tugenda kikola ng'abatuuze for now olw'abaana baffe abasoma tugenda kukolawo ka temporary walkthrough kayambeko abaana okuba nti tebalinnya mazzi nga batuuka at least n'engato zaabwe ennamu ate ne security yaabwe obumu buto nnyo kubanga butambulira mazzi then nga wenziramu okupampinga Butambala okuba nti etekinga responsibility obw'obuvunanyizibwa bwayo tuli mu kkoota ndowooza nti releases bazikoze naddala ez'enguudo so eno emergency tusazeewo Butambala ogiraga nti teri luguudo luyinza kuba lusinga kuba bubi mu Butambala nga luno so okubeera nti abantu abasinga beemawokota ng'ate oluguudo lwammwe tekibateekako kubeera balagajjavu so obulagajjavu bwe Butambala bwe twagala okugenda okubajjukiza nti waliyo ebifa so ngenda kwengeji nga bakulembeze bannange
Honorable Chuvumbi ali aware, Honorable Aisha Kabanda ali aware, being the roads committee chairperson, ne district chairperson, gwembadde engaging akati okumala emyezi almost 8. So bwe nga tebarespondinze tugenda kubanga tukola kye tulina okukola. Tipa yagwamu neeyika mulina afiira mu ebitabo ne bajja bakukolakola tumulinde bwajjombulire. Principal, honorable tugambire principal ku luno nambo atajira kuka. Kule emirimu bonna. Amazzi gali wali mayitirivu kulala. Kati obadde picha ogikamulamu mazzi. Amazzi nzijamu majje. Amazzi n'ennyini yandi yinza okutuukako mu gumu. Kaba. Muna bizinesi tumbula bizinesi yo ngolanga naffe wano ku Wonders Just ku sente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigookola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko noti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima.